Abadde amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Peter Elweru asabye abaduumizi ba UPDF ku mitendera egy'enjawulo okunoonyereza ensonga eziviiriddeko abasirikale ba UPDF okudduka mu magye ng'agamba nti omuwendo gw'abadduka mu magye gweyongedde ekitali kirungi. The issue of desertion, the director is here. Records. We lose a number of soldiers on a monthly basis, which is very worrying. I don't want to mention the figures here because there are some people of Rugambo here. These people of Rugambo, you don't want to. Abasirikale ba UPDF ku madaala ag'enjawulo leero bakuŋŋwanidde mu nkambi y'amagye eya Gaddafi mu Jjinja okwetaba mu ttabamiruka wa Sacco y'amagye eya Wazalendo Sacco. Akulira olukiiko oluddukanya Sacco eno Lieutenant General Sam Kavuma abuulidde bammemba ba Sacco nti omwaka ogwedde yasobola okukola amagoba ga buwumbi 73. So for us, we don't make profit. You press people don't go and say Wazalendo Sacco made a profit. Ours is a humble surplus. Lieutenant General Kale Kayihura omu ku batandisi ba Wazalendo Sacco mu kwogera kwe atendereza nnyo emisinde Sacco eno kwekulira n'engeri gyeyambyemu abajaasi. My concern was the lower ranks. It had no regulations. It was just managed by a few people. I don't want to name their names. And they really made it difficult for Exodus Sacco. Take off. Because it was obvious that was the answer. But anyway, so I could not go to Exodus Sacco because it was leaping. I kept on at home with my Wazalendo Sacco. Ye Lieutenant General Peter Elweru asose kwogera ku kifo ekipya ekyamuweereddwa ekyokuwabula omukulembeze w'eggwanga n'ategeeza nga kati bw'atakyaloopera muntu yenna okuggyako pulezidenti. I am a senior presidential advisor. And I cannot be deployed by a minister. I can only be deployed by the president only. He is my appointing authority and he is my supervisor. So I said to the police, no, you see, this is it. Those things are done now. We are different levels. But I surely am now there. I am with the former Vice President, Balbaseka. That is our club now. That is our club. Akubirizza abakulu mu magye okukomya okuvulubanira ssente n'ebyenfuna ebirala ebibamalamu ensa. Let's remain focused on our values that our elders put into us. Remember those. Forget about running after money. It is what of this world. People are running here and there. This man made a quotation that wealth should not command us. Who is this man here? That we should not be commanded by wealth. Not so? But you should command what? Ku mukolo guno omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulayigye gy'asinzidde n'alangirira enkyukakyuka ekoleddwa mu magye olwaleero nga Major General Sam Kavuma abadde amyuka omukwanaganya wa Operation Wealth Creation akuziddwa n'aweebwa ennyota za Lieutenant General era bw'atyo n'asindikibwa okukuduumira eggye ly'omukaga e Somalia ng'adda mu bigere bya Lieutenant General Sam Okiding eyalondeddwa okumyuka omuduumizi wa UPDF. Okuva ku lankiri ya Major General n'aweebwa eddaala erya Lieutenant General era mu ngeri y'emu n'aweebwa obuvunaanyizibwa okugenda okuduumira amagye amakuumaddembe e Somalia gonna gwe tuyita Force Commander. Bya Munyirwa Ivan Lameka, Salt TV, Omunnyo.